empapula z'amawulire ne bakafuna olulimi oluganda ku lubogola Ssemba ne Ugachick. 30 years of serving Uganda. Mazima ekigambo si mutwalo nga bakutumye gy'oyagala. Abange ebyaffe bino byafuuka nga kinnanga omutagwa lumonde. Awo nno osuubirira nti obuuli awo kigenda kufuuka akaleere k'emisuso emigumba katabika nsimo n'abikumalako bwakuba amaddira ng'emiguwa gikutte entamala. Bannange bweweewaganye nnyo ate n'oteesimwa nnyo ky'osammuza omuti olugiro kikwasa ngalo. Kale no bannange kyakula ndaba abulwa ne waawasa nze sigenda kweronda endere kabuuza tekabula kwentandikidde kubanga ezze n'omulandira. Bannaffe nti bukedde ebigambo byangu omukwano gwe muzibu naye kuno okwaffe kambabulire ebiriko. Bw'otula bw'oti mu bwengula n'olengera wano ku kasozi Bukoto olabira ddala ng'embeera nnungi oba oli awo entangiza gye najjira eyo mudda ebintu biyinza okutambula akalaggalagga naye kati bikyaliterere nga nnyindo yante. Naye ate gye muli yo mbuuza bubuuza kuba kabuuza tekabula okutegera bwe bifaananyi eyo. Oluwalo olwagano terunnaba kuwera kubanga tukyalima. Ekyalo kyako kikyaliwo gye tukeereramu Agempapula buli nkya. Ekikyo bwekityo bwe kiba tokirya na maddu. Nze muzzukulu wa Mutesasire Bukesa Butambala Kalondoozi Ssembajjwe Alifuleedi. Owulidde obwomi bw'empapula z'amawulire tukyabongera toseguka ne Ugachick. So tasty tafuna Ugachick sumakaya sana Ugachick sumikala yewoma Ugachick kasupuna tuta Ugachick supa yasinga Ugachick. 30 years of serving Uganda. Kituufu kakati nkuteddeere monitor yakulembedde olwaleero era wuunaze n'omulandira. Bingi byakulembeza naye wano baleese ekifaananyi ky'omukulembeze w'eggwanga ku mugukiro ng'alaze gy'agenze mu ggwanga erya United Arab Emirates okubaako byatuusayo eby'obugenyi. Omukulembeze gy'ali eyo nnaku 3 zagenda okumalayo eyo ng'alimu abo Abawarabu. Ebigambo ebiri eyo mu ggwanga eryo bireeteddwa ku muko guno ogw'omukaaga n'omukulembeze w'eggwanga eryo Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan naye nayogerwako. President Yoweri Kaguta Museveni ti ebigambo yabitandise Makerere gaggulo era gye yatambudde okutuuka eyo ebigambo byagenda okukolerayo ebisinga bigenda kuyamba bannansi b'eggwanga lino Uganda abali eyo abakolerayo ekyeyo. Akati wano mu Daily Monitor ku mugukiro ne baleeta ensonga endala bakulaze akatubagira akabaddewo nti poliisi eri mu kunoonyereza ku mukyalo omu eyagambibwa okuba nti yasse bba mu nsonga z'omukwano. Mbona ayinza okuba nga yabateekedde omuliro ate nga byanyumya ebisinga birabisenga okubeera ebyantana. Agamba nti ekiziyiro kyavudde ku mukka ogwa gaasi afumba mu nju. Tinaye poliisi bw'enoonyereza erabamu bino ebirabika okuba nti ono ayinza okuba nga mutemu. Akati emisango gigino ekigenda okumuteekebwako naye nga gukulembedde gwa butemu ku mugo gwokuna y'ensonga ngeri gye gaziyiziddwa. Akati ne bakulaga waniira ku Daily Monitor ku mugukiro ebigambo ebiri mu bitundu ebyeruweero ne bakulaga nti ab'obuyinza bazzeemu ne baggulawo emizikiti gibadde gyaggalwa egimu nga waliwo okwekenneenya okugenda maaso mu nsonga z'ebyobuwerende. Ab'obuyinza ne bagamba kabakirize abayisiraamu okuddamu okusaalira Allah era baddemu okubaako bye boogera nga babiyisa mu Nabbi Muhammadi sallallahu alaihi wasallam. Ebigambo bibino ne bireetebwa era ti ku mukogo 13 kwe kuli ensonga eddiringana ku bayisiraamu ne badde boogera ate n'ab'obuyinza boogera eyo. Kakati wano ne bakulaga nti Otafiire ye minisita avunaanyizibwa ku nsonga z'omunda mu ggwanga Uganda n'avaayo n'agamba nti embeera erabikawo okulaba nga UNRA ekitongole kino ekivunaanyizibwa ku byenguudo mbukizzibwa mu minisitule evunaanyizibwa ku nsonga z'ebyemirimu n'ebyenguudo mbu kino kirungi akyaniriza. Agamba nti emirimu abasinga badde bagikola nga njakabiitu abaddiraawo mu UNRA mbu nga kiringa ekitongole ekiragiriza obulagiriza mbu kyandifaananye okukolera awamu mu Ministry of Works. Ebigambo bino bireeteddwa mbu yeewuunya mbu obukugu tabulaba mu kitongole kino ekya Uganda National Roads Authority mbu bakamishona abakikulembera balabisenga bali ensimbi ez'okujogoola. Akati wano Kawamunya ne kagamba nti naye ebigambo ebikolebwa mu ggwanga lino birabisenga ebiraga nti gavumenti egenda ekyuka. Mbu ye bwakuba bwati omweso alaba nga ebiriwo si bye ebiragamu mukulembeze waakuno ne bwe yandikoze singa omwetegereza bulungi bwe yandikoze. Ebigambo bigaziyiziddwa naye ate ensonga eno ediringana ku UNRA neereetebwa ku muko guno ogw'omusanvu kwe kuli ensonga eno nga ngaziya ekimala. Kakati ebuziba gye twesolosezza okulaba ebiriyo Mufuti Mubajje n'agamba nti ebya kkooti tagenda kukkaanya nabyo mbu ye akola birala ayise ku kkono bo bayise mbaale. Ebigambo bibino ne bakulaga nti kkooti yalagidde tingenda z'omwezi 27 January mbwe wajja okuba eggoye eryasalibwa omwamu butwe bubiro ku nsonga zino ezidingana ku bulonde obwabakulembera Uganda Muslim Supreme Council. Omulamuzi wuno Patrick Ngeresa talisuna
eri emmengo yalagira nti okulonda kwonna okwaliwo kwalimu ebitaagenda bulungi mubaddemu batunuulire kino naye ng'obukulembeze obuliwo bwonna bufulufu kale ebigambo ebyo kobbo aba Uganda Muslim Supreme Council mbu tebabiwulira era ne bagamba nti ebitebe byonna okwetoola eggwanga bikyatambulira ku kiri ekibereberye nti obukulembeze bulonde weebuli kakati wano omunda mu byaliwo monitor kuleetedde ekyaliwo mujjukira Persian Gulf War mbu yatandika ng'ennaku z'omwezi 16 Januari omwaka gw'1991 eggwanga eri Amerika lyalabula UN gwe mukago gw'ensi yonna ogutaba amawanga nagwo ne gulabula ne gugamba nti Iraq kuba amaddira ove mu ggwanga erya Kuwait mbu amafuta agali eyo gaali gatootogananga bukolwa akati ebigambo eby'amafuta mbu biyinza okubanga bye byazaalira Iraq akabaatiro Saddam Hussein ne batandikiriza okumyumyula engugu ezimukuba addeeka ebigambo ebyo ne bireetebwa nti operation eno yatandika ssaawa ng'emu ey'ekiro era ne bagituuma n'erinnya Operation Desert Storm bweto neetambula okukakana eggwanga eri Amerika lirina kye lyekoleddeyo mu Kuwait ebyaddiringanawo n'engeri gye bali bagala okusindiikiriza Saddam Hussein byonna ebigambo bireeteddwa mu kiyitibwa Persian Gulf War wano mu Daily Monitor ebigambo nga bingi bikyajjira ddala ne bakulaga nti gavumenti erina ensimbi zeeyagala ng'eyita mu Ministry evunaanyizibwa ku nsonga z'okuwemberera omutuba gw'obulamu mu ggwanga lino Dr. Ugachick ye minisita avunaanyizibwa ku nsonga ezo n'agamba nti kagende emitala akubeyo embuuba abayo bamuyambe bamwe ku nsimbi oba oliawo Uganda yeeyamba okusindiikiriza endwadde zonna eziyinza okujjira mu kigero ng'Ebola bwe yajja oba oliawo ne COVID kati ate n'okuwandiisa abo abagenda okutunuuliranga ebidiringana ku ndwadde enzibu nakwo okulabika ng'okugenda okutandika kubanga abaliwo bakeeye akati minisita n'ayogera nti waliwo entamala mu nsonga eyo akati beetaaga bakuŋŋaanya ekiwera kigende mu nkola eyo ey'okulaba nga bannayuganda balengerera wala nga bayita mu bakugu akati wano ne bakulaga ebigambo ebyaddiringanye ku ebyo ebyafuusa omuyira eri ekitagwenda akatale kasaanyeewo era ebigambo ebiri eyo ebisinga abasinga bakaaba tikayaaya akati waneera ebigambo ne bijja ku nsonga eri eggulire eryono yafudde ne muganzi we y'omukyala yamuyise muganzi we naye ate abafudde mbu balabika ba Luganda oli n'ekizibu wewe bwafiiridde mu kitanda ebigambo bibino ku mukoo gw'omusanvu ne ku mukoo gw'okuna bigaziyiziddwa era ensonga nnene omukulembeze gy'ali n'engeri gye yagenze byonna bireeteddwa ne bakulaga nti omukulembeze eggwanga agambye nti ababaka ba palamenti balekerengawo okugenda emitala mbu bye bakolayo ebisinga birabika ng'ebitayamba ggwanga kubanga ensimbi nnyingi eyitaawo mu ngeri etasobola kunnyonnyolwa omukulembeze byayogera ku bakozi ba gavumenti abatambula buli kaseera nga batemba nnyonyi mbu bakendere ensimbi zigende mu kuyamba ebitongole bimu nga kino ekyamafuta ekijja ekitendeka abo abanaagayiikuula akati omukulembeze byayogedde n'abaka ba palamenti bye bamwanukudde n'ensonga engeri gyegaziye wano mu Daily Monitor ku mukoo gw'omukaaga ebigambo nga bingi mu Daily Monitor naye ate abatuuze ebitundu ebyewakiso bakaaba bagamba nti mukulembeze yingira mu nsonga z'ettaka mu bitundu ebyewakiso nti buli omu ewakisa akaaba ewakisa ettaka lifuusa akataka abalina ettaka basula mu makabi ga miti ng'oba oliawo beefudde walujjo akati ye ebigambo biibyo ebireeteddwa wano mu Daily Monitor era bigaziyiziddwa n'omukulembeze eggwanga akooddwa akadde tukali wakati nga lulimi akati ntuuse mu Vision n'antawoneka ng'ekkalanda ly'omuddungu wano mu New Vision biki ebikedde okujjira wano ne bakulaga wano ku mugukiro ebigambo bingi ebiwandiikiddwa naye bakulaze nti UPDF eri mu nteekateeka ez'okulaba ng'ewandiisa abasirikale emitwalo 23,000 bano bajja kuyambako okwongera okunyweza ekitongole ekizibizi kino ekya UPDF ti UPDF enkola y'emirimu yeetaaga okwongerezaamu ennyongereza teba ntono olwandagirize ku nnyanja ne bakulaga minisita avunaanyizibwa ku nsonga z'ebyokwerinda mu ggwanga wuuno Vincent Bamulanga Kisempijja Ssaabakesi wuuno alina byayogera naye ng'ebisinga bitambula kulaba nga bituusa ku mutala okulaba nga twekkuliza akati wano era ensonga endala neereetebwa omukulembeze eggwanga yalagidde nti ino institute evunaanyizibwa ku nsonga z'okusomesa ku byamafuta mbweyongerwe ensimbi bagifukirire ebigambo bibino omukulembeze yabiragidde mu kifaananyi wuno ng'akutte ekikino ekigalani ekifukirira ng'aliko kyafukirira okwongera okulaba okwongera okulaga n'okwongera okuggusa ensonga egamba tikyofukirira kisobola okumera era ne kitikira amakoola olwo ne kireeta ate n'ebibala ebigambo byebyo ebidiizingane mu kifaananyi abanaabiraba banaabitegeera ne bategeera ne gye bitambula okutuuka akati babana ba ADF mbu bagambibwa okubanga be bali mu nkwesikwesi ziri ezaakubye kanisa emu esangibweyo mu Democratic Republic of Congo mu buvanjuba bw'eggwanga eryo ebigambo ebyabaddeyo ebisinga wowe yaaye abasinga nga badduka ekibambulira ate nga n'abalala balondawo mitulumbi egyafiiridde mu ngeri ya bbomu eyakubye akati wano munda ebigambo ne bireetebwa ne bigaziyizibwa ebyaliwo
mujjukira nti Gatonnya ngenda kuza omwezi 16 omwaka gw'1997 mbu dayosisi etwala eriri erya Busoga ery'ekkanisa enkulu ebuna wonna buli ali lyekutula ebigambo ebyo ebyayogerwa Bishop Bamwozo Mugenzi bibino ne bireetebwa bubaali bekalakasa era nga bagamba nti obuweereza bwa Bishop Ssabalabirizi Omugenzi Livingstone Mpalanyi Nkooyooyo mu byali tebitambula bulungi ne ku mbala zaabwe ne ku nnono zaabwe bwe baali bakkiririzamu ebiri mu ssemateeka bw'omukulu olabika yali abiyita kkono ate bo nga bayita ku ddyo wakati ko bo kwe kuwandiika ne bakulukuuta ebbaluwa ennene nga bagamba nti bo baabulidde ekisinde ekyawamu wakireke bafuke kaasa akati wano nga 16 era mu mwaka 22 mujjukira nti uno omutujju Saabatujju Saabayeekera Settima Bin Laden Osama mbu baamuteekako Sabankisons weebukwakuliza obungi n'ejjiribwa abeere nga tatalaaga kwetoola nsi yonna abamukago gw'ensi yonna gwa UN baali balangirira nti ono bamulengera bakitegeere nti kali butemu abasobola okuba enduulu bakoleeze engoba baayiziyite buli muntu akuŋŋaane okusobola okukuŋŋaanya ono bamuyooleyole bamugategate bamuweeyo mu ggwanga eri America oba bamukwasa b'obuyinza aba United Nations bibino ebigambo ebireeteddwa wano era ekyaddirira mujjukira bulungi ebyagwawo ng'ennaku mu mwaka ogwa 2011 ng'omukulu ayoolebweeyo e Abbottabad mu Pakistan bw'atyo n'attibwa ebigambo nga bigaziyiziddwa ekiri ekyambogo kyo kimanyi nti obulamu bwabo baprofesa bakakensa buli matigga abakulembeze ba ssetendekero oyo abali mu 1500 bali mu kukabaga kayeeke bagamba nti obulamu bwabwe buli matigga mbwekizi ebizimbe ebisinga ganyegenya agagira amalibu era ebiri eyo bisinga birabisenge bitadde obulamu bwabwe mu matigga biki ebigenda okukolebwa gavumenti kiki eyinza okukola gavumenti okuzza obulamu bwabo abawangalira eyo n'abasomerayo akati wano ne bakulaga nti ekiri e Kampala abantu emitwalo 4 bajja kuwujjuuka bave mu kutematema embogo kubanga ekibala kyo tekikyaliwo oyo abadde asakira mu Kampala nga mutembeeyi atambula okuva wano okudda wali oba oyo nga kanaabe mwenna mukimanye mulyekamanye nti KCCA egolodde 2 era emaliridde nga Kayongo akati ne baleeta wano ebigambo bino ku Meeja General Eric Kayanja mbu alina ettaka lyezze ebulinde eyo abatuuze b'ebulindo bakaaba era bagamba bwekisaanira okukolebwa ku kubataasa mu kuwono generaali yafuna ettaka liri mu yiika 6 ebigambo ebiri awo bye bituuse ku Dr. Sam Mayanja minisita omubeezi ku nsonga z'ebyettaka okukulukuuta ebbaluwa ye ne munne minisita Judith Nabakoba nga bagamba nti State House anti-corruption evunaanyizibwa ku nsonga z'okulaba ng'obulyankuzi obuli bw'enguzi n'obukenuzi bumalibwawo mbu State House etunule mu nsonga eno akakiiko akakava mu yafeesi y'omukulembeze w'eggwanga katunule mu nsonga z'ebyettaka omukulu bamubuuze bw'obanga tewafuna byampamattukira wabijjawa luve ku ntono ng'omuyala atudde we basaanikira n'okujjula ebigambo byebyo bireeteddwa wano ensonga mpanvuwanvuko era zizi ne zireeteddwa n'ebifaananyi byazo ne bijja nga bimaliridde wano mu New Vision ensonga nga nnyingi nti ebitundu 5 mu ggwanga bigenda kufuna bassaabalabirizi abajja owulidde obuwoomi bw'empapula z'amawulire tukyabongera toseguka ne Ugachick So tasty, tofune Ugachick sumakaya sana, Ugachick kumikola ye woma, Ugachick kasupu ne tuta, Ugachick supa yasinga. Ugachick, 30 years of serving Uganda. bannange omuyita ajja mangu okuwangwaya yangu mangu okutuuka ebbira kale kakati nkute wuno the Uganda Gazette luno olupapula lutongole lwa gavumenti luwandiikibwa okusobola okuleeta ebyo ebyamaguzi n'okulaga gavumenti biki byeranga na biki byeyongera okwongeza okumanya bannayuganda babitegeere ne baleeta bingi wano bakulaza abeetwalidde obufumbo wano ku muggukiro the Uganda Gazette n'awandiika n'aleeta wano abo abaatudde mu gafu n'abo abaasuumusiddwa okugibwawo okutwalibwa walala bakulaze abalonde abajja ku ziboodi ez'enjawulo ne bagavana abagenda okutuula gye batuula balabenga ebintu bitambula bulungi ebidiringana ku buweereza bwa minisitule ez'enjawulo ne bakulaga nti mu byenjigiriza waliwo baabano abawandiikiddwa nga bajja bagenda kuweereza kakati munda wano mu the Gazette ne baleeta bapuliida ne bibakola ne bakulagana wa gye batuula ebirango nga bingi ebidiringana ku nsonga zaabo abeerangira era abaagala okumaza wano munda ne bakulaga ebyapa abantu abefunidde ebyapa nabo bebongera okulanga ebyapa byabwe nabo abalina okubiddukira nawa na nkola ki ne bakulaga wano emika egy'enjawulo egidiringana ku balanzi n'abeeranga wano ebitongole bya gavumenti birina kye byogera naye ndabawo n'ennaro kitongole kivunaanyizibwa ku kwongera mutindo ku ebyo ebyennima ebigambo nga bingi waliwo abeetwalidde obufumbo baabano ebigambo ebidiringana
kwabo abatakyali mu bulamu bwa nsi eno nabo bawandiikiddwako enkyukakyuka z'ebyobugagga nazo ne zireetebwa. Ani afunye eki, ani alagawa, bigenda bitya, bitambula bitya. Mu the Gazette olupapula lwa gavumenti luwandiise bingi olwaleero. Akati kankwate Bukedde akeredde kuki? Akeredde wano n'akulaga nti Kampala Capital City Authority egubye emitwalo 4 mu kibuga Kampala. Dorothy Kisaka ye Nampala nankulu w'emirimu gy'ekibuga Kampala n'agamba kiki ekidiringana ku ekyo ku nsonga ino. Omukogo gw'okutano gwe guliko ebyo. Abanuupu basokodde FDC 46 okutuukira ddala 50 be boogera okubanga basaze okuva mu kibiina ekya FDC ne bayingira ekibiina kya National Unity Platform. Akati buno omuzadde omwana amulemeredde, omwana yeyongedde okumulumya omutwe, naye katumulagirire mu Matayo 10:21 nti akaseera kajja kutuuka abooluganda battingane, abaana bajeemere bakadde baabwe, buli muntu afuuke ekinjirinjiri, abantu bafuuke ebitiisa. Naye nga kiki ekireese ekyo? Tuli mu mbeera mbi, tuli mu nnaku mbi. Era ne bamwongera n'ekyawandiikibwa kiri mu Efeso 5:15 bamulaze nti amakubo agatambulwa ennaku zino nga mabi. Omwana omuzaala ogenda okumwekkanya ng'asuulidde akajumbi nga ddala saaliza. Ebigambo bibino wuuna ayogeddwako ku nsonga eyo, n'omwana ate ne mukoddomi afuuse kalunsambulira. Ebigambo bibino ku Mubajje ku mukogo gw'okuna bibino era biwandiikiddwa biwanvu nga babiri mu Daily Monitor ne mu New Vision bwe bizze wano mu Bukedde. Kakati ne bakulaga nti Russia iwambye ekibuga kya Ukraine ekyenkizo n'ekizza. Ekibuga kikino bakiyita Solida kiri eyo mu ggwanga lya Ukraine. Emundu ekyaseka ebigambo bikyagaya ng'enswa, abaayo bakyafa bakunkumuka, naye Amerika mbwe ekyaweereza ebyokulwanyisa. Kakati wano ku muko guguno nti va mu nnaku sanyuka, ebigambo bibino ne bakulaga Nalungi wuno Kaberegenya omulima Nsiisa agambye nti engule ya Nalungi wa Dubai emulimu 5. Ne bamubuuza nti layiza kabaka mwanga tulabe, bwatu n'amulayiza. N'ayogera ensonga lwaki agenda kudda n'engule, bw'agambye nti olususu lwe alwesiga mbwe alinga yeesiiga ekisaali. Kale omulwa atayogera atuuka ku mpirivuma n'amwenya mbwe alabika amukubya kaga. Ebigambo bibino agamba Dongo wuno Ludongo wuno Majwajwo aga social media ne galeeta ebigambo bibino. Ono agambye nti olina yeeyo akugamba nti mukwano teekikeya oba weetaaya bibyo olinga nkoko ku kyalo. Kale wuno n'aseka makete era ebigambo ne bireetebwa ne bigaziyizibwa wano ebidiringanya mu Bukedde. FDC 6 abasaze ne baleetebwa. Abeesimbye mu Mubajje ku ddiiru zaakola nabo ne bawandiika. Abasuubuza emitwalo 4 ne baleetebwa ne bakulaga wuno omuzzukulu eyafiiridde mu lutalo lw'ettaka. Ekikolimo ky'ettaka kibizadde era waliwo aserengesa ku lukuusi wano mu Bukedde ensonga nga ziye bulala. Mbwase n'enywere Maniyu yiye etuuse naye esimbudde erabika ng'akayongo. Mukkirize bannange nkwate bwino ne byakeeseza olwaleero. Akeeseza eggulire ligamba nti ojja kufa. Omugagga Nabukeera antiisatiisa olutalo ku paaka ya takisi enkadde lukuze. Ow'emmundu wuno asazeeko omugagga wa Seroma. Wuno omuwala n'omusajja bafudde banyumya kaboozi. Landiroodi n'omupangisa babakutte ku nsonga z'obutemu. Mbwani ayagala okutta omunene ebiri emabega wa Museveni okusaba obuwumbi 15,000 okugula obuliri, emmeeza ne wooteri mwana aliira mbw'ate ne toyireeti. Bibino ebigambo ani ayiwa obutwa wa Bobi Wine bizzeemu eddogo ne ssente n'ensolima ku kulya obulamu n'entebe. Londako kimu eyazirwanako alabudde Bobi Wine. Amugambye nti bw'oba oyagala ntebe ya bukulembeze gyagale, bw'oba togyagala gyerese. Akati wano ne bakulaga mbu Bill Gates wuno wano mu bwino mbu gyafunye obuyinza ku mubiri gw'omuntu. Naye senga wuno aleese ensonga mbu lwaki abakazi abamu baakyalako ewakirumira ow'engeye. Abakyala ewakirumira abafaanana batya bakola kiki, bigambo ki ebidiringanawo bireeteddwa wano mu Bukedde wano mu bwino ow'enkya ya leero. Bannange kyoleka ennyuma kyekikusinza, mukkirize ebimu mbireke ebisigale nga bisinza era bijjire mu ngeri yaabyo. Ekkubo litemwa mukulu nange nditemye nga njagala okubalaga nti Bukedde asobola okugulwa ate ne bwino naye asobola okugulwa, Vision naye asobola okugulwa, ne Daily Monitor agulwa ate ne Gazette naye asobola okugulwa. Okola otya? Funa madambula okkirire gye galengebwa ogatunuulire ogasiime gakudde enkwakwa. Ebigambo byebyo maddu tegaggwako mu lumu. Nange sinza kukkiriza nti amaddu gaweddewo naye kamalire wano ensonga. Obwo bwe buwoomi bw'empapula z'amawulire.